Omulamwa gwaffe gugamba nti reclaim and claim. Saba yobiri ebyakugibwako ate saba n'ebyakusuubizibwa. Ebyakusuubizibwa oba tonnabifuna naye ebyakugibwako wabifunako ne bibula ne bigenda. Era nzikiriza nga Katonda agenda kukolera abantu nga bw'atakolangako olw'ensonga reclaim bwe ntunula mu Bayibuli kumpi kati genda bayokka. Claim bwe ntunula mu Bayibuli kumpi kati genda bayokka. Omukazi ow'ekikulukuto yalina okureclaiminga addemu abeerenga bwe yali kubanga tekiri mu order okuba nti tokyali mu nsonga kati oli mu kikulukuto omwaka gumu emyaka ebiri Makko 5 okuva ku 25 Bayibuli eraga nti yagezaako mu basawo naye ne bigaana. Tewali kyakyuka namu, yeeyongeranga kufuna bufunyi kikulukuto. Naye bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'agamba naye bwe ŋŋenda wali Yesu ne bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo kye nze ekikulukuto kino kinaakalira nange mbeere ng'abakyala abalala. She came to reclaim. Era mu reclaim mu service gye yalimu bwe yakolanga bwe yateesa omutima gwe nga bwe gwateesa yafuna kyayagala. Ensulo z'omusaayi ne zikalira ne Yesu n'abuuza nti ani ankutteko? Abatume ne basooka b'ekyanga kyangawo nti ani akutteko mu bantu bano bonna? Abantu bonna obwedda bakukwatako. Naye waliwo yamukwatako nga wankizo ng'alina ensonga. Kyavaamu omukazi bwe yalaba nga abatume beefuulidde Yesu n'awanika omukono n'agamba nze nkukutteko. Yalina okukkiriza. N'annyonnyola ekikulukuto ebbanga likimumazeeko era n'agamba ensulo zikaze. N'addamu n'abeera nga bwe yali. Tulina abantu nga emirimu gyabwe bwe gyali nga COVID tannaba tegiddangawo. Kituufu ekyo. Tulina abantu abaagenda mu kino ekikwekweta ekyajja kye bayitanga down what? Bakiyitanga downsizing. Tukendeeze ku bakozi ababeera ku mirimu. Mu bitongole ebyenjawulo. Nga tebaddayo. Twebaza Mukama nti mu Salt Media downsizing abakozi bonna twabakomyawo. Naye ebitongole bingi by'omanyi nange by'omanyi ebya media n'ebitali bya media ng'abakozi bwe baagenda mu downsizing tebadda. Emirimu gyakomaawo. N'olwaliro tebanafunayo kalaga konna tebanafuna emirimu. Tutegeregana. Kitegeeza nti we need to reclaim what we had before COVID. Post COVID ng'ensi yonna nzigule lwaki tonnaba kufuna mulimu. Abalala emirimu gyakka, items ezo ezaaliibwa teziddangawo, capital yakendeera. Abalala ojjukira nti bannannyini bizimbe tebajjawo ssente. N'omukulembeze w'eggwanga bwe yajja yaga nti bategeregane tibabatwala bubi bakole payment plans. Ne banka zaasigala zibanja. Waliwo eyagwira awo nga nakati tannaba kuddamu kuyimirira. We need to reclaim that. Waliwo abaali bakana nga bagandi bagulewo kale amaduuka tuggyeyo ebintu byaffe nga bwe yabifulumya mu dduuka kwolwo taddamu kuba na dduuka. Abalala byayonooneka, ebirala byali expired. So bw'olaba ssente zibuze twetaaga okwewoola Katonda kubanga ye yasuubiza bw'ati nti ndibakomezaawo obulamu. Yeremiya 30:17